Helikopita ya UPDF ekedde ku Boma Grounds mu kibuga ky'e Hoima okunoona omukama Dr. Solomon Gafabusa Iguru olw'embeera ye etali nnungi. Abantu bakuŋŋanye mu bungi wakati mu Bukuumi era wayise ekiseera kitono ne balaba emmotoka y'omukama n'ambyulensi nga ziyingirawo. Ababadde ku kisaawe Boma batugambye nti balabye omukama Dr. Solomon Gafabusa Iguru asooka nga bamuyingiza mu Nyonyi eno, wabula bagambye nti embeera ye tebadde nnungi n'akatono. Njemulozero ali mumbeera embeera yaye yateekwa maani galamba nandu tukusaba mukama Ruhanga agalwa obwomezi bwaye adupa abamuntu mubi kyonka Museveni na cabinet na state mwebale kufayo muno amazima gali tukunira mbo nti obwomezi buli kurungi abo omuntu ali kurungi bamutwara ikalire baitu amazima gali ituwena abanyoro tugeyo tusabira omukama waitu tagenzera ali kurungi engeri ndosere. Twogeddeko n'okwiriwa obukama Fred Mugenyi ku ssimu n'akakasa nti kituufu omukama atwaliddwa mu ddwaliro Kiruddu oluvannyuma lw'okufuna obulwadde bw'ekifuba. Omukama asaasiremu bwamuwanguya bwangu kumutwara Kampala mu irwaro. Obulwaire buhyaka bwa cough cold baitu twatina etaspreadinga kandi ekaleeta pneumonia so twamwirukya bwangu tumutwale mu irwaro. Balutwale mu irwaro Kiruddu basobole kumanaginga bulungi. Ennaku eziyise kkooti enkulu e Hoima yayise ekiragiro omukama atwalibwe mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi obw'amaanyi. Ono amaze emyaka egisukka mu 5 nga tayogerako eri bantu be oluvannyuma lw'ebigambibwa nti yafuna obulwadde bw'okwerabira. Ambrose Nwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.